Njila, omuziki gonjila, we omukwano gonjila. Give me a little more attention, you girl, njogela nawe. Onkute wazebo sibitegela, girl, entambula yo eyogezo bwama. Onkobela mu matu olinganga speaker, girl. Kwe wachirimbe mukwanogo, bele muno mukabine muno mubikosesa over the bar. Oh yes, oli ku Projan Media kuwekumide okubanga otwegaseko olunaku olwaleero. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, Team Kampala, Team Makerere Kikoni mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo okwekuumira ku Projan Media TV. Mwa batufudde kye tuli olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tulina tulina omuyimbi gwe tukyaliddeko agenda kuba yeeyanjula, wabula nga sinamwanjula simunamuleta mu frame, njagala osooke osubscribinge. Gwatana subscribinga gwatulemeseza oba gwalinye mu lugendo lwaffe oluweza 40k subscribers olunaku lwaleero. So okola ekintu kimu, subscribinga oba toyagala kunfuna buzibu bonna. Gwe alina business ng'oyagala kulanga naffe ku Projan Media TV, osobola okubanga okuba ku namba y'essimu 0703259666 ogenda kuba ofuna obuyambi bonna bwe weeyagadde ebikwatagana ne business. Projan Media kwoli katuwumulemu katono ndyoke nkomewo n'omuyimbi wange olunaku olwaleero. Oh yes, ku Projan Media kwokyali nga bwe nkusuubiza nga tugenda mu ka break nkugane tulina omuyimbi olunaku lwaleero, muyimbi munene nnyo. Gwe mulundi gwo ogusoose okubanga alabika ku mukutu gwaffe era nti bonna abafaani be mulina muli basanyufu. Tumunoonyeza tutinjiza olugendo okuvayo nayo gye tuvudde, tumunoonyeza okubanga tumubaleetera olunaku olwaleero. So subscribinga agenda kuba atunnyonnyola kyemanyi tiyatandikirawo ng'ali mu music, alina gye yava okubanga ajoininga music industry. So eyo live story gye tugenda okuba tufuna olunaku olwaleero. Ndooza atusanyusa okulaba. Nsanyuse nnyo okubeera ku Projan Media. Erinnya nze Zulanda, ndi muwandiisi wa nnyimba ate era nga nziyimba. Kwegamba nze asinza osanyuka okubeera wano naawe mwana, era kyakabi nnyo okubeerawo. Alaali Projan Media oyo Zulanda, afaani be bonna musobola okubanga muvaayo gye muli, musobola okubanga mutereera, musobola okubanga atunnyonnyola. Zulanda, alaba Projan Media ayinza okuba yeebuuza Zulanda yaani besides having Zulanda nga brand? Zulanda ndi musajja muganda, erinnya nze Sembusi Beka Zulanda lye stage, era nga nazaalibwa Masaka naye nga emirimu gyange njikakalabiza kuno Kampala, era nga kuva we natandikira okukakalabya nkakalabiza kuno Kampala. Natandika okuyimba mu 2016 n'akayimba kange akasooka Ebebe. Wabula katono nnyo. Zulanda yasoma kyenkana ki ate masomero ki? Zulanda nasoma paka ku university naye okuddako emabega. Nasoma primary nagisomera Masaka, essomero baliyita nasomera mu Bright Grammar ne Hope Primary School. Then high school nengisoma O-level nagisomera St. Joseph's Naggalama eriri side zeeyo Lugazi. Then A-level nengikwatira wano Ekisubi High wano ku Lwentebe. Wano ku Lwentebe. Then university nengenda wano ku Kampala University Gaba. Wasoma course ki? Nasoma business computing era nenfunamu degree. Omuntu ng'ejja switching okuva mu business computing siraba bikwatagana ne music. Mwattu ebintu bw'obyegendereza abasinga ensangi zino bye basomerera si bye baba.
ate nga it is the norm oba yennono ey'ensangi zino lwa nsonga system bwetyo bweri tesobozesa abantu bangi nnyo okufuna emirimu mu bintu bye bakuguseemu oba bye basomye, naye bw'ozuulanga ng'olina ekitone kibeera kya njawulo nnyo bw'okikolako kubanga kivaamu ebintu bingi nnyo. Oba kati nga nze music, for me example yange ya music, nze nali nkola business computing naye nga calling yange oba ng'ekintu nali nduubirira okukola kwali kuyimba oba okuwandiika, kuba natandika nga muwandiisi era nga bwe mbadde nkugamba kuva 2009 nali mpandiika nga naye sizeeyimbira nga nziwandiika. Awo wali owandiika okyali ku ssomero naye ate growing up as a child in Masaka life yali etya? Growing up as a child, life teyali nyangu. I can't say nali mu well-off family na twali tweyiya, abazeeyi baali beeyiya okuleeta akagaati ku mmeeza oba okugenda ne ku ssomero kubanga ebiseera ebisinga nga batugoba nnyo fees ng'okuddayo oluusi taamu efa biki kugamba e Masaka obulamu bwali bukalubamu. Naye ate omuntu awulira asomera Kisubi Naggalama kale ayinza okufunamu perception erega nti Zulanda like family nti yakikwatamu wazaali ng'era bwe bagamba ziba ssaala za maama oba neera toyinza kumanya nteekateeka za Mukama Katonda. Kati ebintu kati we nava eyo mu O-level nenzija wano netandika okusomera eno e Kampala oba e Naggalama gye twasomera era kwali kuwatanya kutoba kukwasaganya kino era nga kyekimu neeno kubanga zijukira omukyala yatufunira ekifo e Naggalama yali yasooka kubeera headmistress we Namugongo, ate nga Namugongo Uganda Matters nalinayo sister wange. Kati bwe yajja eno e Naggalama of course mama wange n'amufata then nenfuna ekifo. Abazeeyi bayiribira so kati mwana abazadde nga gy'oli oyiribira abaana bo bamaama bataata nga musaayo omwoyo muli bakabi nnyo era Mukama abawe emikisa. Mama wange yeyanjiribira ebiseera ebisinga, taata wange naye ng'ayiriba n'aleeta akagaati maama n'akwasaganya then kwe kutuuka okusoma okumalako naye nga tebyali byangu era ng'abantu abasinga basomedde ku bugubi naye kati tuli wano ate twamaliriza. Kakati Zulanda before nga tonafuuka Zulanda ku ssomero wali otya mu kilaasi ne mu life endala eyabwera essomero kuba fe abavubuka tuba tusoma life y'essomero ogimanyi yita mu kino okoze fujjo biki gwe life yo yali etya mu ssomero? Kubanga kankiddemu mu maaso g'abantu abalala kubanga omuntu gwe nga gwe toyinza kwejajenga oba toyinza kweraba ne weekuba mu ttooki kubeera nga kwefuuyira mulere naye obeesinga ku bantu bye bagamba. Kati nze nga nze baali bampita wa fujjo nti nalina eddalu naye eddalu nze nga mpulira sirina ddalu kuba nali mwana muto njagala okuyiga kino okuyiga kiri. That is mu primary. Then O-level teeka lyali lingi ku ssomero Naggalama Kibooko nga ntabufu kati nga olina tutambulira mu kkubo ate nga lyali lya ddiini lyali ly'Abakatoliki essomero. So ne batukwasa omukono ogw'ekyuma so tetwafuna nnyo possibility kola ddalu. So basically awo twasoma we natuuka mu O-level kwalinga kusoma bya ddala. So kati siyinza kugamba nti effujjo twalikolera nnyo mu O-level oba A-level. Effujjo twalikola mu primary nnyo naye ebirala twatambuzanga bwe kijja. Awo nga bwe tumanyaga amasomero bo mu by'okusoma bo bebasinga okukulembeza. Kati gwe music mu Naggalama n'Ekisubi gwe music wamukwasaganyanga otya kubanga amasomero siga music siga bintu bya secular music nnyo kituufu naye nga bw'omanyi mu buli society temubulamu era nga bagamba mbuno bw'oba tewabulawo omuntu akola kintu kyayagala mu society nga mulimu etteeka eritambula obulala. Amateeka bateekawo gakumenya. Amateeka abantu bagamenya, abantu bakola bye baagala naye kati kwegamba yona mu environment gye nasomeramu eyo mwaga amasomero agali strict nze nga nze nalina conviction so kati nafunanga bannange twali twezuula abatonotono abo bwe twali tusobola obikola kubanga nayagalanga nnyo n'okuzina
like dancing mu ssomero. So kati nakolanga bu group, twalinanga bakyali baffe ne tukolanga bu group ne tugendanga kati nga amasomero nga gayinanga ebivvulu. Then nga mugenda ne mu mayiminga bi MDD. Kati ngogyeko ne MDD twakola interhouse. Interhouse competitions kati awo nyinza okugamba nti neetaba mu bya poem, nali njiya poem. I was a poet in school. Then ne set piece bino ebyokuyimba ne kwaya titena biki ebyo bye byangatta n'omuziki afolo ku songs biki kati ife twayimba mu kwaya naye nga okugamba basically nti no ebya music nga bino bye tuli mu kola ekyo kyali kya bwomu nga ekyo ekintu okyekolera gwe nga gwe n'ogamba mbu kati nze kanzire wano nyina byenjagala owandiika nempandiika. Nalina ebitabo bya lyrics nga bingi naye nga simanyi ridi gye kidda wabula nze natandika kuwandiika nga buwandiisi nga naye ngamba kidumu kirindaga gye kidda. Ng'olwo okola combination ki mu A-level? Mu A-level nakola physics, entrepreneurship ne math ne econ kuba nakola PEM end. Wali musayansa ate okubeera nga ali mu music oba omuzibu? Musayansa ate nenkola business computing ku gundi ku campus. So kati nakolera wano ku Kampala University nakolera yo business computing. Makerere bali bampa birala nali njagala kukola ekintu nga kiri related with computing ate nga ne business nali mwagala kubanga ne kati bye tukola it is business, it's the music business, so egattibwamuko. So entrepreneurship naye najjiramu nti no wetuyingira music business bikuyambako ebyo bye wasoma just okubigattagattamu n'otambuza. Toyinza gamba mbu kyerembu qualification naziteeka wano. Bino tebyetaaga qualification wabula byetaaga amagezi g'okubbala streetwise. Kitegeeza gwe bye wasoma era oyina ng'egyo bigattamu mu Yes, please. Bingi. Ati le university wayo tandise olwedde okuwandiika? Nali mpandiika era ng'ebiseera ebisinga byantawanyanga mu course nga tuli mu kukola ezo zi course unit oba nga tusomanga ebiseera ebisinga mbeera mu kuwandiika lyrics. So nze nga calling yange already ngimanyi kuba natandika 2009 okuwandiika nga ndi mu vaaka ya mikaaga nga we natandika okuwandiika. Then mpola mpola nasooka oluyimba lwe nasooka okutunda ne balulaga ku TV lwali nkubuukinze olwa Irene Ntale. Eyo hit abagijjukira mugijjukira hit. Leero lwe nasooka okuwandiika kuga ne ŋŋamba nti actually oluyimba luyinza okuvaawo ne lufuuka ekintu ekyenjawulo. So kati bawo ne tutandikira okutambula nenkola stay with me. Kati ali namubiri omusangawa Ntale gwe nasooka kwasaganya Irene Ntale kubanga yakola nkubuukinze. Okusanga Irene oyo nze nga we nagamba nali mpandiika nga naye sirina nnyo kiddako. Natandika okutambula nga noonya studio nga noonya ebigambo ebyali mu bitabo byange nga njagala mbiwulireko nga biina we biri. So nentandika okutambula studio ku studio. Nasooka ewa Didi yali eyo Makindye, producer Didi. Nempitayo nengende ku live wire bagiyita live wire wali wazigidi ali awo Bbunga. Nentambulako ewa AO Records bamita Alanokia yalinga Wandegeya. Naye nga buli nayo gy'ogenda nga kugamba bakubuuza aho oyagala ki ndi muwandiisi wa nnyimba sooka tugambe biki by'owandiika ne babiwuliramu ne bagamba ekyokukola. Ebiseera ebisinga abo baali baŋŋambanga wandiika awo ennamba yo tujja kukubira nga tebakuba. Okuzalawa maybe kyali si kye nandiise okuzalawa naye nga tebampanga matu nnyo. Tebampanga matu nnyo paka bwe nagenda awo ne Kabalagala ekifo bali bakiyita buzz events. Kati ku buzz awo nasangawo producer balimutanga Capital KEN yaŋŋamba kati nnyimbiramu ebyo by'owandiise. Bwe nabiyimba munagamba waliwo kamu kempuliddemu sooka okaddemu. Bwe nakaddamu n'akawa eŋŋoma awo ebitonotono bwe yakaddamu n'akazannyamu awo naŋŋamba gwe tugenda kuwa akalimu katukubireko. Kati awo bwe yaŋŋamba katukubireko neŋŋamba ekigenda beera kye kimu ndowooza neŋŋenda ewaka
tewayitawo na nnaku 2 ne bankubira ne bagamba tulina wano akalimo nenzija nenkomawo ku baazi. Omukulu gwe na meeting bali bamuyita Julius Chaze yennyini Swangs Avenue. By that time Swangs range ekola naye nga tebalina muyimbi at the moment. Abayimbi bonna abakadde baali tebalimu as signed artists, baali just affiliated era nga bwe bali kati. So nasanga waliwo Sarah by that time ye yaliwo naye omwami Chaze yankwasa omulimu gwali gwakolera Helen Lukoma akayimba namukolera akayimba bakayita Samina era keko kwe nasooka okuwandiika era saafunamu na ssente bampa transport wawandikira bwere bampa transport by that time kyali kyebiri naye kyanyumira nnyo nti nze nazikwata nendabira ddala nga ssente nnyingi ninga obwongo bwange buzadde kyebiri ate nga nzijidde ku bigere nga ntindize kuva saidi zeno Buziga paka eri ku kigere paka nga ku Muyenga awo ku kigere awo we nakwata ekyebiri ekyo ne ŋŋamba kaninnyeko boda ngende nywe mu kasoda n'akamere awo kyatandikira awo wenna we ba introducingira ku Swangs Avenue nayo yali kumpi nnyo ne baazi kati ku Swangs we na meetingira Irene Ntale naye Irene Ntale yansangawo kuba ye nga ye yali akola Bulango by that time nga tebanamusayininga ng'akola Bulango nga mulaba ajja n'akola Obulanga awo ne mubongako naye nga si yali muyimbi waawo yaye nga ye ng'akuba gigi yali akuba gigi ng'akuba gitange ali eno mu Gig World nga ayimba rock yali ayimbira nnyo ku Emini Pasha bali bakiyita Emini Pasha ekifo so kati ye already yali muyimbi naye nga tali signed to anyone ate nga tayimbangako Satula Music ate owuwe kati awo nasooka okukolera oluyimba lwange olusooka nga ne Winnie then nayingira picture ku Swangs Avenue ne mukolera embeera ne mukolera kyowulira ne mukolera kugamba awo we twatandikira ddala okuwandiika ali Projan Media ayinza okuba yeebuuza nnyimba kyezo oyinza omulistingayo nnyimba kantandike kuza Irene Ntale nawandiika Love Letter lwe yakola ne Bebe Cool nempandiika Stay With Me olwo yali mu yekka nenkola olwo lwa nkubuukinze nalwo yali mu yekka nemukolera He Got Down nanana nenkola hit zoka yesebo era nebazanya Abannayuganda n'abantu mu nsi yonna baziwa attention ne bazaagala He Got Down nenkola akayimba bakayita ono omwana nako ye yakayimba nenkola akayimba kebayita Stamina Daddy akayimba ndooza afulumye naye nako of course it was around that time omutima gwesibye Stamina Daddy Winnie nemukolera embeera nekyowulira njogera nnyimba ze nakolera ku Swangs Lilian Mbabazi nemukolera Kuuma Obudde then buyimba bungi we breaking down waliwo nebuno obupya bwe sinnayogerako nja nkugamba just bwe nakola nga nkyali mu company gye nasookeramu okufulumizaamu music yes okyali Projan Media bulijjo mubeereeyo ne mulaba ennyimba ku TV naye temumanyi bwongo ki obuli behind that song leero naku lwaleero tulina Zulanda ennyimba zakumenyedde abasinga mbadde muzinyumiro naye nga temumanyi nti omusajja ono ali behind the curtains behind the scenes kituufu Winnie Nwaji nga akayimba keke njagala kuwa kumbeera ako nze akakola ndoza ke yatandika nako then netukola kyowulira nange nkiwulira nako kaali kake nako keyazzaako awo obulala twamuyambako buyambi okukola after kati nga musawo Dr. Brain najja n'akakola netumuyambako awo nekabeera kalungi nnyo obulala nabo abalala ne batandika omuwandiikira abalalala for now bwenyinza okumenyera for now kati essaawa zino wooli okyali mu Swangs oba no nava mu Swangs but still affiliated kubanga toyinza gamba mbu nno ozaalwa omuzadde
ate n'obeera ng'omusaayi ogukyusizza gonna guweddemu tokyali mwana we. So kati nkyali mwana wa Swangs kuba gye natandikira, naye nafuluma management yaabwe tebakya managinga, so kati nkwatagana bukwasaganye nabo, tukola bukozi business together, but I'm not signed under them. Kati embeera yali etya mu Swangs? Gwe wakwa wali mupya mweno industry, omanyi okuwandiika, writing zo nnungi, embeera yali etya? Swangs embeera teyali mbi, embeera yali ya bwaluganda, nga kugamba abantu bassa kimu, engeri gye baali ebintu ebibagatta byali professional, kubanga abantu ku Swangs gulinga mulimo gwennyini nti mugenda ekawungeeza ewaka ne mupowa ku makya mba mu studio nojja nga really it was more of nti no kyali kinkakatikako nze nganze baali tebanneetaaga mbeereyo, wabula nze nali ndaba nnyina okubeerayo okweyongerako ku bye nali mmanyi okuza n'ekitone kye nali nnyina okukyekuliza, kubanga bagamba buli ekintu buli w'okiwa obudde ofuuka master kwekyo ekintu. Omuntu bwakulaba nga okola kyokola obulungi ye n'alaba nga okikola bwangu oba nga kyangu nnyo mu bwangu obw'ekitalo, nga tamanyi nti nno waliyo essaawa empitirivu z'otadde mu behind the scenes ezo. So kati kyekyo gye bayita mastering your craft. So kati nali nyina okumasteringa craft yange over and over again, nokimaking okulookinga easy, naye ate nga tebamanyi kikituusiza paka awo. So kati nze nga nze nali mbeerayo buli ddeire paka bwe navaayo, naye era studio ngigenda buli lunaku. Kyekyo kyenyinza okugamba. Essaawa zino oli signed to what? Essaawa zino siri signed under any label, wabula kati I'm working with all labels, as in working with, saying, but I'm affiliated to Route Entertainment more into one wendi wenkolera ennyimba wempandikira most of my craft naye Route Entertainment yes Oman Rafiki yes CEO yawayo, but right now nkoleramu as an affiliate, siri signed to any label, nkyawandika kubanga ate kati byempandiise guno omwaka nabyo binjira kuba tujja byogerako edda. Anti kakati woba omenye ziri zonna hit zokazoka, ate muguno omulembe nga omuntu ng'akuze wali musically wali okyatandika n'owandika hit. Essaawa zino kubanga musically ayina ennyimba z'awandiise agenda kuba azitugamba, naye essaawa zino embeera eri etya mu studios g'oyimiridde otya nga tunagenda kuzowandiise? We tuba twogera ku mbeera ey'akaakati, sijja kuleka COVID-19 tatulese kyekimu, naddala ab'ensiike y'endongo, amabaala, abantu kwegamba betukola nabo kumpi abatuwa akasente nabo kenyini tebakyakafuna nga bwe baali bakafuna. So kati embeera ekalubamu, naye ate siyinza kugamba mbu n'ekisa kya Katonda tekiriiwo, era ebirungi bingi nnyo ebirimu eno embeera nti nno. Kati gwogiyiseemu otya embeera kuba basinge banyize naffe tunyize fe abasaidiz eno, ogimanaginze otya? Omuntu omulala ayinza borrowing a leaf from you okumanya engeri gy'oluusi okuyita mu mbeera enzibu? Basically butateeka majigo mu kisero kimu, kumanya nti nno wano ne wali nyinza okutegawo. Kati nze bwe mba sifunye kasente mu kuyimba mpandiika nti akakasente nako nkafuna, naye ng'oggyeko n'ekyo ndi mulimi nti nno nyina faamu eri Masaka, nkola ne muganda wange omulenzi, naye nga nayo ennyambyeko mweno time nti nno akasente kaba tekajja bulungi, oyinza okufuna kyosika n'otunda nima mmwanyi basically. Why is it that ba artists abasinga naku zino mutandise okwengaginga mu agriculture okusinga okuinvestinga mu industry gye mulimu? It's not only artists, bw'okyegendereza abalala batusookayo era twalwawo, abantu beerabidde okumanya nti nno mu basic needs teziyinza kugwa bbeeyi oba zisigala ziri marketable all the time. Nti nno newabaawo njala, newabaawo nkuba oba musana, abantu bajja sigala baagala okulya, abantu bajja sigala banoonya okitegeera ekiddako awo. Kati
obulimi buli lucrative oba buvaamu kasente buli profitable indati akasente oyinza okukeyambisa ewalala oba n'okazza mu bulimi ng'ogambye ekyobutateeka mu industry yaffe erina ba stakeholders erina abantu abagiteekamu kati nga ngambe corporations abantu nga tugeze. Let me give an example of things like MTN, Pepsi, abantu bwe bati abateekamu abasponsoringa oba aba-endorsing abagaba zi endorsement deals. Kati okugamba mbuno omuntu tataddeemu mu industry ate oba olimba kubanga buli lunaku omuyimbi azza mu industry eno tino bugenda mu studio okuyimba obeera otaddemu ssente z'okukola ki z'okurecordinga okozesa owa video oba omusasudde naye basically abantu abasinga ate akasente tebakajja mu industry okukazza mu industry bakajja elsewhere ne bakateeka mu industry kubanga kyekyo industry yaffe kyebadde ekituteereddewo kyekyo kyebadde tuteereddewo all along naye kati right now kirina okukyuka kubanga man nga bw'olaba industries ez'enjawulo eze Nigeria eze Tanzania abantu babateekamu ssente nnyingi so kati industry nefuuka ng'ereeta GDP mungi oba ng'ereeta profits nyingi for the country economy nebeera ng'eri boosted by industries kati the Nigerian industry it is number 2 okuyingiza ssente mu economy yaki Nigeria ng'ogyeko oiro waabwe music industry neddako. So kati basically wano ne wano kijja kyuka cause key players we bakyuka ne babeera nga bangi bateekamu of course sente zigenda beera nnyingi naye for now tujja lima tubadde ne teeka libadde mabega kaawo libaagala oyisa erya copyright bw'obanga oyogera ku Nigerian music industry bo balina ekintu ekibayambako muno mu Uganda ekitaliiwo so emabega kaawo gwe lyeteeka olyogerako kyate handling yalyo kuba abasinga endowooza nyingi tuziwulidde abasinga balikubye abasinga bali sidinze nalyo naye nga benoonyeza byabwe kasente sigenda bamenya manya naye nga abasinga gwali Projan Media obalaba nga omuntu yenoonyeza bibye n'atali mu music industry atali mu performing arts tubalabye nga bateekayo engalo basically gwe analysis eri kukikuli neteeka etteeka teryayita wabula weeriri era tebanaliddisimbandinga mu regulations olaba likyalimu ligale balyogerako era lwakuba tebaliyisa bagamba balidyetegereza naye eryo etteeka nze ndowooza lyali political era lyajja nga lirina intentions ziri kyekubira kubanga wolitunulamu li affectinga parties nyingi si ffeffekka abayimbi li affectinga n'omuntu akeera n'akola kati nga Projan Media neri ku affecting ogamba ono content golina no oyina soko mutwalira of course batuwerezaako ne message awo nga batugamba tugende twewandiise wewandiisa ku kintu kyotateekamu oyagala kujja mu musolo ku kintu kyotakola ki kyotayitika tomanyi oba omuntu microphone gyakozesa yagijjawa tomanyi simu gyakozesa ku openinga YouTube channel tomanyi channel mmeka alina tomanyi na kiki kyavuddeko okukola channel ye oba bulumi kibwa sinziddeko kukola wabula goyagala magoba gatandike oba ngojeka amagoba kukungula kyotasize ngojeka okukungula kyotasize oteekawo embeera y'obwanna kyemalira oba dictatorship mu bintu byo kati omuntu wanaakuleetera script nga kuliko abantu abagikolera kugamba script abagikola bagikola like for over a week gwe nogistanishinga nga wakati nga alina okuddamu asasula abantu ate nga kyekimu olina okutwala omuntu UCC owa supervisor tugeze kati nga nze mu studio nga mpandiika oluyimba mumutwaleyo ansupervising nga nduwandiika abeere nga ate nga musasula okubeerawo then aŋŋambe ekyokukola kugamba it was kugamba olulimi olwangu eryo etteeka terina kubaawo etteeka lya bumenyi bw'amateeka supposing kuba Nigeria tubirabyeko tulaba music industries esinga mu bazungu betukoppa betwegomba idea gye tuzijja lineteka gye liri ne supposing mu Uganda liri handled properly ne baliteeka mu makuba amatuufu liyamba lityo omuyimbi omuto n'omunene mu Uganda kuba mu Uganda tulina mu grade y'omuyimbi bano abawansi babayita ba upcoming waggulu be abakikubedda limuyamba batya etteeka terina we limuyambira bwe liyinza omuyambira
nga waliwo structure erisobozesa omuyamba. Structure ki kyenjogerako? Tugeze nga ba enforcing copyright law ne bamanya nti nno kati tulina body etwala abayimbi bali registered wano bonna bamanyikibwa nti nno ne waba yakata content afaanana atya tuyinza kola ki tuyinza tumuregulatinze tukoze tutya n'okumutakisinga naye tuyinza omuyambira wano kubanga webabeerawo body nga kola ki nga identifying omuntu ng'omuyimbi obanga munnakatemba obanga munnakitone yenna akeera ku makya n'ateekayo content bw'abeera ng'ali identified ng'oba alina tini namba ng'alina kugamba something ayinza okwewolerako oba nga ayinza okujoyiningirako nga sako kusavinga ebintu byanfuna ng'ayinza okuyambibwa naye we kiba si kyekyo omuntu then aba talifunamu eri etteeka libeera limunyuunyunta bunyuunyunsi so nze ndowooza lya bunyuunyunsi era lyetaaga okutunuulira n'okukyusa bwe liba lisobola. Abali responsible endowooza y'omuyimbi mugiwulidde. Omuyimbi omu Zulanda awandiise hit akubye hit buli wamu so endowooza muba mulina okukola ki ogirespectinga. Otukyali Projan Media twagala atuwulire sawa zino tuli mu studio era ne lunaku lwaleero gye tumukyalidde tuli ku studio kaki kofumba maani nze buli lunaku nfumba siyinza kulimba nti leero kati nkolera ono wabula leero mbadde mu studio awo nga nyina project gye nkolera omukulu Alex Mohanji so muyimbi musajja wa comedy naye yafuuka muyimbi ensangi ezo nange nali simanyi naye muyimbi ennaku zino era music kwe mumulindirira agenda bawa tabbo nnyo Alex Mohanji oyo comedian oyo nyini wa comedy stores. Yeah man, big up on yourself Mohanji. Yeah man. Ate gwe nga gwe. Nze nina album droppinga real soon era dates njaze sharinga tujazimanya maaso awo naye nga besides the album bintu bingi nnyo ebikoleddwa nina akayimba ka Bebe Cool ako ke yakoledde omukulu Museveni go wakawandiise Ashbag Kato omuvubuka oba muzeeyi oyo omuvubuka naye ayina ye sinza kugamba mbuno muvubuka kati muvubuka achuzinze saidi naye nze toyinza kuŋŋamba nondo oludda lwa nsonga emu nze ng'omuvubuka ndi mulonzi kituufu ndi mulonzi naye baloti ngenda gibeerako bw'omu ne bwe nakugamba leero nti nno ndi wa red oba ndi wa yellow wali okugenda ku baloti nze kajjo mmanya kyenkoze wabula kyennyinza okugamba ndi mu struggle otyo saidi mugitegedde saga atwongereko wano we tuli tetuli mu byabufuzi saidi endooza abagitegedde mugitegedde Zulanda nga tusiibula omuyimbi omuto ali eyo ayinza okuba jane yagiwulidde ate naye ategedde engeri gye watandikamu engeri gye wayirebamu okutambuza akagere paka bwe wafuna studio eyakwaniriza okuteeka application kuba gwe okuteekayo music wo buli wamu nga bwalinga ateekayo application oyinza okuba toli music industry naye nga ozo owandiika application zo CV ojo zisula ku TV ez'enjawulo osula mu office ez'enjawulo muwe akagamba akasembayo buta suula bendera omuvubuka nga goli eyo kitandika abamu baagala ebintu ebijja amangu oba nalowooza nti nno leero bwe nkiyingiramu enkyanja kubeera wa mutawaana si bwe kiri oluusi abantu bafuna omukisa ne kibaawo n'afuna abantu abamuyamba ne kigguka mangu naye totunuulira oyo ate n'oggwamu maanyi wabula beera eyo oyongere okukola ggwe nga ggwe omuntu ky'olina okukola kasita obeera ne intentions oba ebiruubirirwa nga biri kkiriya nga tebigenda kulumya bantu ng'oyagala kwebeereramu obeere wakabi oba oyambe abantu bo buli lunaku gattako ettoffaali ku kintu ky'olina oba ky'omanyi oyongereko ne wekaba katini kati bagamba oba muyimbi ne bw'oba owandiise vaasi emu olunaku ne weba togitadde ku microphone naye n'ogiwandiika n'ebeerawo kibeera kyongeddeko ettoffaali bw'obeera musomi oba ng'oli student n'obeera ng'orivisinga buli daily
era otuuka n'ofuna akantu n'okamasteringa ne kakwanguyira bw'obeera mukozi ng'oli eyo okeera n'oyambala socks n'oyambala engatto n'ogenda n'okola ne bitagatta ate si ggwe asoose era bangi nnyo bakibaddemu ne bitagatta naye ate kati nga okimanyi nga naawe bakkapo ffe tubalaba buli lunaku so kati tewesaamu muguwa kuba tebinnatambula just sigalako ng'okikola yaman nze kyenkuba kyokka ng'omuvubuka ali eyo ya ng'osiibula njagala otuwemu kali akapeera ka njiira ako kasinga okunnyumira gwe Njila, omuziki gonjila, bwe omukwano gonjila. Give me a little more attention, you girl, njogela nawe. Onkute wazebo sibitegela, girl, entambula yo eyogeza obwama. Onkubila mu matu olinganga speaker, girl. Kwe wachirimbe mukwano go, bele muno mukabine muno mubikosesa over the bar. Oh yes, tubadde ne Zulanda olunaku olwaleero. Emboozi eyinza obutaggwaayo era tuba tulina gitema butemisolo okubanga tumweyongezaako olunaku olulala. Gwatana subscribinga nagambye olinnya mu lugendo lwaffe oluweza 40k subscribers. So subscribe bw'omala subscribinga teweerabira okuhitinga notification bell. Bw'omala ohitinga notification bell ogenda kuba otweyunzeko obutereevu. Amannya Magoba Profit olunaku lwaleero nzikiriza nkomaawo naye likinga, sharinga, commentinga mwebale nnyo.